decision gy'ogenda okufuna wano eri political. You're gonna be given a political decision, not a legal decision. Era bwekyo kyakola ki ekyali kuba kituufu kkiriza obagaana nze neabadde bakola ensala yaabwe tebagambye ngo tibabukakati yasoma nga tiktok oba ebyogera emidiya gundi endala buzibu byogereza byomu nayogera kyayagadde. Ekituufu kiri nti ndi ku St. Lawrence University. I'm a third year student doing BAPA, Bachelor of Public Administration and Management. And you very well know that there is no university in Uganda and elsewhere that can admit a student who's lacking a certificate of senior 6 or requirement of senior 6. Teriyo. Kakati, nebaleta equivalence, the National Council for Education. Wano omuntu mu Uganda okwesimbawo ku bubaka bwa Parliament oba bwa President wa LC5 chairperson olina okuba nga olina senior 6 oba ebigenkanakana. Electoral Commission na submitting ayo a certified certificate eya National Council for Education eye body regulating ebyenjigiriza byonna nga empadde equivalence ya senior 6. Era naye ate bo ne baddira eya mature age entry certificate nagalako senior 6 ne bagamba nti yali expired. Tebagamba nti saasoma bagamba ne beesiba ku ndagaano ng'ate waliwo ekyapa. Mufuna bulungi eri gye nayitirako okufuna ya National Council for Education empa equivalence. Nga bw'onoobeera nga wagula ekibanja n'ojja n'ekyapa era bagamba kadde ku ndagaano kuwagulira. Wera endagaano tekyakola yagabulazi nti nno ero gye nayitira okufuna ekiki ekyapa. Kage mbawadde ekyapa naye ne basigala nga bagamba nti nedda benkwasa nga bw'omanyi kati nze kirabika abeekobaana n'Electoral Commission ne beekobaana ne kooti obudde bwe buno nsi badde ebiridde ngenda kwogera ki ngenda kukola ki kubanga kyo tetukyakirivaasinga. I was denominated. My nomination was cancelled. Kye tulina okuzzaako ye way forward ensi kyebadde ekola ki ebadde erindiridde. Nze Walukaga nga bagambe nti nze nina card flag eya Busiro East Constituency okuva leero mpaka nga 23 nze ngikola ki mpaka nga ate nzigiddwako. Naye nga bw'omanyi nze ndi musajja muwagizi wa mupiira mpagirase. Waliwo wetutuukira mu transfer windows kati ngeno January transfer window nga baguddewo akatale k'okusayininga abaki abazannyi timu esobola okuba nga financial teri stable teyimiridde bulungi. Bagamba tugende tweyazidde omuzannyi Vinicius Junior ku Madrid ajakola ki ali kuwayi simusayininge nirabamusi naye naali kuki Vinicius wabawangulira ekikopo kibajje muli ogamba kati musayininge ndaataddayo oba owera tuwangula ekikopo kola ki genda. Naye nga omulama gwe gubeerako mu kusayininga omusambi gubeera gwa kuwangula ki kati omulama gwe tuliko nze nga omukulembeze owa Busiro East Constituency wa National Unity Platform kulaba nti NUP ewangula ekiki mukadulesitwani atuyambyeko oba munyuwanjaga yatutaasizza oba mugiwa ddalu oba faaza oba looya oba minisita oba ani nga yatutaasiza tuwangule ki. Wano tuli mu lutalo lwakulaba nga Busiro East tedda mu mikono gy'abadde abo dealers. Okubeera nga yamba incumbent card n'egiwa Walukaga Mathias kitegeeza ffe bwe twagwe University enkola Bachelor of Public Administration nga bwe bagambye waliwo possibility gye tuyita basic statistic sampling. Nabo bwe mba mutambula eyo nga muwulira amanyi opinion sampling ezo waliwo erinnya lye muwulira erijja nti Wakiri Magoola. Nkozesa omukisa n'obuyinza ne ssemateeka eyampeebwa National Unity Platform nze fulaga beera
era nze sporting mu budde bwe tiimu nze sporting director. Nze nga sporting director ntegeeza ku tiimu yange ne bakama bange nti omuzannyi gwenfunye mu katale agenda otuwangulira ekikopo kya sizoni eno, ekikopo kya Busiro East ye Emmanuel Magoola Ssaala. Maliriza era enteekateeka eno bwe tuva wano ngenda kugenda njanjulire bakama bange kubakyegekakasa mu National Unity Platform ekulembera Pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bwakuwa obuyinza tabanga bannaffe bali, bwakuwa obuyinza ababukoze eki nagamba gwe nannyini awo gw'omanyi ekyokukola ky'osalawo ky'otutegeeza. Era ngenda ntegeeza bakama bange nti omuzannyi gwenfunye ye Ssaalongo Magoola Emmanuel. Era n'omuzannyi ngenda mutwala bakama bange mubalage atujja golingiremu kaawa kona mu butwe bwatya kuba enjeezi. Era nkakasa bulungi bakama bange bajja kunzikiririzaamu. Akasembayo nsaba bannabusiro East Constituency, nsaba bannabusiro East Constituency bakama bange sisobola balagira kubanga nange akalulu mbadde ndi mukabasaba. Mbasaba n'obuwombeefu nga nsooka okwebaza bannabusiro East Constituency nti mwebale nnyo mukwano gwe mundaze. Naye ekituufu twafuna bannaffe abeerimbika nga bagamba nti bannaffe ebbanga lyonna abamaze nga batubuzaabuza be baalinnye mu ssanyu ly'abannabusiro okulaba nga tutuuka okufuna omuzannyi ku looni. Nsaba muboole abantu abo bamanyi bulungi nnyo, muboole abantu abo baalinnye mu ssanyu lyonna. Neebaza nnyo radios ne bannamawulire abayimiridde ku kituufu nga tebanoonya views na likes. Yababeera ku kituufu nga bagamba nti kubanga njagala mbabuulire teriyo naalo nga nzaala balongo n'asigala nga mbeerera. Tasobola kugamba nti omukaka teyasoma nti tetalina senior 6 ate ng'ali ku yunivasite mu gwokutaano tikkirwa diguli. Ekyo tekiriyo. Naye bino bya bufuzi ndi threat nti bagamba lwali lukiiko lw'abajenozi olwatula nga mulimu bannaffe abantu bameka basatu bagenda ne baconvincinga state nga munnaffe omu yava Busiro East Constituency, munnaffe owokubiri yava Nyendo Mukungwe, munnaffe owokusatu n'ava Bukedeya. Ne bagenda bannyonnyola abakulembeze nti Kyagulanyi yatuyita mu ngalo ng'abantu batulimbalimba yeyo nduulu y'abayimbi. Noono wuuna nze singa banaawera babi Kyagulanyi bye yakola mu paalamenti tugenda kufuna ekizibu ekikola ki ekirala. So mu bufuuzi abasajja babakonvinsinga nnyo baalina okuwa amateeka kakiiko k'ebyokulonda ne kkooti nti musalewo bwe muti. Ekirala nkubira gavumenti omulanga yate nkubira yaki gye tugenda okuggyako nga 15 Pulezidenti Kyagulanyi kasooka akwata entebe buli kitongole kigenda kubeera nga kyetengeredde. Tugenda kubona ebitongole bibalagira obulagizi nti kola bwoti ono mujjemu mwategedde ekyagudde Makindi bajjemu bakandidates 11 nga baleka obunaanyibwa musango gwe gumu. Ebyo bakandidates 11 muyinza okuggyamo nga tebali ku musango ogufaanagana. Munfuna bulungi. Era neewuunya nnyo olumu abantu bannamawulire waliwo reediyo zesinja kwogerako kubanga ndi musajja Buganda kinkakatako saagala kuweebuuka nti bano bagaana okulabira ddala ekituufu. Neebaza nnyo abantu bakinoomu abazze bambeererawo. Dokita Kwefulukuta omusajja oyo simanyi kyendi musasula. Dokita Kwefulukuta simanyi oba wali simanyi kyendi musasula. Oyo abaddewo ku lwange ng'alaba ekituufu. Waliwo Sayimo Kawalaata oyo abaddewo ku lwange n'abalala bangi we nali Lukenge Sharifu abaddewo nnyo ku lwange. Jowe Joweria Nakyeyune
abadde okulwange n'abalala bangi nnyo naye abadde bataba bino mwe bye mubeerakeyo ku mawulire ne mugaba n'okuwa eggwanga ebintu ebituufu bino ebintu bigenda kubatuukako kati ono omulamuzi kino be yaseetiize pulezidenti naye ng'omanyi abantu bangi nnyo abali mu gavumenti abaayita ku mature age entry certificate wangi era omanyi ebitongole omanyi amasomo ne Makerere bagisomesa omanyi abasomedde Makerere omanyi sente ze gavumenti yeyingiza omusolo mwekyo nenewiwa ate gavumenti okwerwanyisa ate ekino ekuba erivaamu omusolo ate ne mulikola ki omanyi kitegeeza ate sebo neyanziza webale kunonda striker asinga okubeera omulungi era kusuubiza ekintu eki kusuubiza goolo zokka oyogedde ekikolu kireeta olwaleero press conference eno si yange ate nga bwe muwulidde meeya ayogedde nti era ensonga eno agenda kusooka ajanjulira abakulu nze kasooke enninde amalirize omulimu gwogwo then nange ajja kunzikiriza mpiteko press conference eyange mwebaze olwaleero ate nebaza abakulu nebaza ekibiina ate era nebaze ne president wange ebyo byebyange Badamsiro East Constituency mukirabye nti omukulu omusiime oyo munnamasaka duka ekibabu Magoola yesiteeka gwakoze eki gwaleese era Magoola yagenda okuteebera National Youth Platform goolo zonna ezijjawo bano abasajja abatandise okulya abafuna abaki n'abalamu ebyo byebyange neyanziza akabonero Ntebe akabonero ka Magoola Ntebe neyanziza amasanyalaze ogafune